tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope wetukutuusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okuba nga obulokozi bwo oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku The Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale oli ku mukutu ogwa The Still Hope yonna gy'osinzira okuba nga otulabira tukwanirizaako nnyo. Kama tukwebaza kuba nga bukedde nga tukyali balamu. Tukuwa ekitiibwa n'amatendo Mwoyo wa Mukama jangu otusomesa otuyigirize byonna bye tugenda okuba nga tetwogerako. Kristo Yesu mwana Katonda otusabidde. Amen. Karibuza kwa. wena yekumira ku The Still Hope Tishi TV testimony n'emitu gyaffe gyonna emirala okola ky'amaanyi nnyo webala okutugoberera mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Amen. Nakola leero njagala kyetugenda okwogerako oba ng'okyali muto mu mwoyo. Ogenda kubeera offended oba bitegeera. Kubanga bangi atukikozesa. Waliyo enjawulo y'okuba Mukama nkozesa ne Mukama njagala nkole naawe. Janjawulo. To work with you. Jano ekyo ekigamba we are co-workers with Christ. Mpulira. Ayo Paulo kyagamba. Ntero laba abantu abangi nga bo byogera era nga bakusabira essaala. Kusabire Mukama akukozese. Byonna gy'ogenda Mukama akukozese. Mukama akozese. Nange nali mbisabyeko nga sinategeera mazima era nga mbisaba Mukama nkozesa yengenda nkozesa ayina recordinga video eno naye nkozesa wena bitegeera nembirekerawo tokyabisaba Katonda talina kunkozesa bukozesa nina kola wamu naye okitegeera nkitegeera okozesebwa kitegeeza kwa example olaba akapande kalaba akapande company esobola kukozesa ne kagamba oba ogenda ku hoteli weeti kilometers 12 ng'otuuse ogenda nina amazima naye bali kateekayo kalinyaho ku hoteli eyo tekamanyi nawe efaanana wabulako kakuwa direction nti wano oba otuuse pulira kakati Mukama nkozesa byaba abakatandika abakalokoka abalokola abatanabakula mu mwoyo bebaga Mukama nkozesa pulira ayina ekirala kisinzira your spirituality kisinzira ensi ey'omwoyo eri ku kigera ki ensi ey'omwoyo banga eri ku kigera kirala nnyo okukkiriza ku kusinga akaweki ka kalidaali mustard seed nga Mukama omwewulira munda mu ggwe wobeerawo omuwulira omulaba ng'atambula mu bulamu bwo ng'akola pulira atogenda kusaba ebyo nkozesa ogenda bisaba ebyo naye oba tonnakitegeera Mukama ayagala tukole wamu naye kisome kale abakolisa ekisooka essula ya 3:9 agamba nti kubanga Katonda tuli bakozi banne era mu nnimiro ya Katonda mu buli nnyumba ya Katonda Oluzungu ekijja bulungi we are co-workers ono kyavuddaga tuli bakozi banne tuli bakozi banne tukola wamu pulira this great commission tukola wamu naye tetukola fekka tatukozesa omuntu omanyi wayoleseko omuntu ewako oba omukozi ng'omukozesa sayo n'omufuumula sayo n'omufuumula empisa gy'omuyisaamu ebeerawo etyo omukozi omukozesa yogamba ono nkola wamu naye kitegeeza omusanga ali bize ng'ate waliwo emirimu egipendinga omuyambako otandikira kulaba wali ng'oluva mu sowaani wali ng'osiika ekijanjaalo wali mu baafu mukolera wamu ate ffe tugamba atukozese naye kakati omuntu nga omukozesa obeera mu ntebe ng'olaba TV emmere neewunya n'omuyita naye gundi ng'ali eri mambyayo za bwe awulira mmere esubira
naye nga oli gyali okutuuka wali emmere naye wooli okutuuka wali emmere gw'oli kumpi nnyo dakiika budakiika gw'oli kumpi nnyo distance oli akudabolinga emirundi ng'ebiri oba esatu mpulira naye tosobola kukola ki kumuyamba kubanga omukozesa omukozesa ogera musasula so omukozesa n'omala n'ogoba omuntu akukozesa oza bamuwangusa yonna kaba kagwamu kizibu omusanyusa n'okola otya tomanyi oba asanyusa oba anyiize waliwo babosi nga tusategeera eri abazibu nga tomanyi oba anyiize oba asanyusa oba kyenkoze kimusanyusiza oba kimunyizizza nga ye abeerawo waati otategeerekeka kakati yesu ayagala tubeere tutyo ayagala tubeere bakozi wamu naye mpulira okitegedde buli kyogenda okukola muinvitinge nti jangu tukole master plana kitegera oba mukama kino tukikoze tutya awo ntandikirewa ye kiki kinyusa okukola nzizaako ki ekyo katonda eyo levo gyayagala otuukeko si byankozesa mutakozesa n'akusuula awo munaife twatira basoma akusabira mwanange mukama akukozese eyo saala ntuufu kuba akalokoka era eyo saala ntuufu okusinziira kukukkiriza ku kati nno nze mbadde mmanyi ekolera just bano abakalokoka naye fe abaludde mu kyaki myaka 2 osobola okuba nga omazemu emyaka 5 naye ngaeyo saala yekugwana okusinziira ku levo gy'oliko mu bulokozi ng'eyo ye saala gye balina okuwa nga banaakusabira mukama akole wamu naawe tojja bitegeera gyagamba naye pasita aba teyasabe mukama ankozese ng'ekyo kyotegeera obulungi okusinziira ku levo ye ey'omwoyo kankule mu nsi ey'omwoyo tetuli ku levo y'emu tetwenkana enzikiza gye tukkiririzaamu si y'emu zisobola okwanganga ekintu ate nga gw'okitidde osobola okwanganga ekintu ate nze nga nkitidde okitegedde okubikkulirwa tetulina kwekumu olina kulala nange erina kulala naye kwonna kusobola okuba nga kwe kutuufu nga kwonna kutuufu naye okusinziira ku levo yo oli nga nze njaleeta okubikkulirwa ogamba tebisoboka ebyo bifo okusinziira ku levo yo gwe naawe oleete okubikkulirwa ogambe nze ebyo sibikola bituufu naye nze sobola bikola ebyo okusinziira ku levo gye ndiko mu nsi ey'omwoyo ekyo kituufu naye gwe genda n'ekyo ky'abaana akazi gwe genda n'ekyo nze kankole kino tobawulirangayo mbawulira gwe kituufu ekyo ky'okolese gwe genda nakyo naye nze ngenda kukola bwenti pulira nanga mwenna muyinza okukomekereza wali enjawulo supiidi yeyawula pulira oyinza olwamuko nze nenyanguwa oli ayinza okwanguwa engeri gy'omanyimu katonda supiidi gyakola gy'oli ayi ebadde omanyi badde ojjukira byakusomero supiidi zikola to distance times time anti kati waliwo esaala gye batusabisa gaba mukama yanguye gwani omugamba anti tusaba anti gwani amugamba ayanguye nze omwana we ate gwe omwana we ugamba ani mukama are you sure oli mwana we tutandika okucheckinga qualifications do you fit batusomesa ofuuka otya omwana wa katonda nga nzikiriza kyokka ningoberera n'ebiragiro obikola kaakali kakubulire n'oba oli mwana wa katonda osobola amuduumira sobola kumwanguya akatonda si mwana wa muntu naawe oli katonda akwera ku ddembe lye oli katonda akola nga waayagala omubuuliza kugamba takeerewa ate takeera si mubuulizo mubuulizi he is always in time akaseera akaze gy'oli ekatuufu akuba gwe embeera yakunyiga nolaba nga aluddewo naye nga akaseera keyajjiramu kekaali keeko kekaali akategeke kati kisinzira gwe ntegeeraayo gyali oba akusanga wabuluka dda wabuuka n'ogenda ogoloza aluddewo naye nga akaseera kali tikanabakola ki kutuuka kati yoyo katonda ebyo byabagamba mugambe ekyandika no kimanyi kyebatuwa kiri mu Yokaana 6 embutte mbu the spirit quickens omwoyo ayanguya eri abo si fenna omwoyo naye akola ku supiidi okusinziira ku kukkiriza kwo nedda ssebo
Isha. Lwaki abasabye abafune bazuukira gwe n'osaba ne batazuukira? Awo nno kababuzo nno kakulu. Lwaki? Lwaki baleeta abayigirizwa babaleetera omulwadde omusajja aleeta mutabani we ne balebera omugobako emizigo kiriza Yesu we yajja yalagira bulagizi kale mbagamba muveeko mangu okimanyi obudde emisana okuva ku makya bagoba bwetwalako mu kyaki ne baleetawo emizimu ne batuya ne bajjamu engoye ne bajjamu vesiti byonna nga giganja gimala nobakubira mu dansi oba mukoye muddemu amaanyi nawe leka gwetobiraba zetera obiraba mumakanisa ate negitukubira dansi tuddemu amaanyi oli gwe gutuddeko n'asooka ate nkimula amazina awo nemutandika ate kuseka ebizibu giyiza bakonfyuzi nemutandika kunyumirwa bukodyo bwoli ate gomusabira ate temuvudde ku mulamwa kati ngozanya ne sitaani ebizibu baddaye kakati level emusaba biraba netusooke tugentulye lanti tuwumulemu tumukomerewo gende twongeremu nebwera nemulya nemufuna aganalwana naye nemudda pulira bikwatanye ebigere tota bituuleko na butuuzi naye pasita najaga kikyate okuva ku 2 ezokumakya zino omusumba tuyingira 11 evening glory egenda nakutuleka nankya bwe tusanze ezimu giganye pulira nga pasita agamba kale gwe nkulagira mulinyera muveeko kale katugende ng'atereera levo kati wali gwe otaddemu n'amaanyi n'obusumu kulagira genda muveeko kati oyagala ogirabe nga gimuvaako oli pasita akozesa buyinza byanjawulo waliwo kyetuyita amaanyi n'authority amaanyi n'obuyinza byanjawulo ate obuyinza obuleeta ku maanyi mbadde manyi omuntu alina amaanyi asobola ositula buli kimu maama akasirikale aka inchi 3 kasobola okutuuza mu musana olunaku lulamba n'amaanyi go n'enkoowa n'amaanyi go kati tureera n'olwa traffic ani asinga amaanyi ekituleera kirina amaanyi gwe olwaki akiyimiriza olunaku lulamba ati munnange era olina okugonda buyinza emizimu tugikubisa buyinza si maanyi amaanyi gikusingiza n'okuba nga gikusinga amaanyi gweomuntu aliko emizimu basobola mukuuba omu nedda simusobola tebakukeeza mulago kukola ekisire ebiwoolo byonna bibuwoolo byonna babimenyemenye buyinza si maanyi pasita omu asobola okuyina mu kibiina eky'abantu 10 nga mulimu abaliko emizimu nga 10 abasobola atabasobola naye ayimira n'abagamba kale buli gumu wegulire gutandika oŋŋaŋŋala tugenze kugenda buyinza bukola kusinga amaanyi kati gwe mulokole yayaniranga nnyo obuyinza okubeera n'obuyinza bwa Katonda okusinga amaanyi MNF batuga tusaba mukama kuwa amaanyi wangule anti maanyi si wangule gye mizimu maanyi si maanyi galimu enjawulo waliwo amaanyi ag'omwoyo strength spiritual strength mpulira ne energy byanjawulo energy nago maanyi tegeeza tusaba energy bulijjo musaba energy abamu ne bagera ne bagulayo nebiro energy drink bateka mompe ompama ngayiwayo energy egozanya n'okuzanya so eyo saala nkozesa esinziira spiritual level yo woli enkolaganayo ne Katonda etuusewa okitegera enkolagana weba eri awo eti oganye okula tofaayo kutegera Kristo yaani era ne ku myaka 5 ngomaze mu kyaki ojja kusaba Mukama akukozesa akakati nze minza okuba nsaba nnyo sisobola nange kuba ne spiritual maturity nga nsaba nnyo okusaba nnyo si spiritual maturity element esooka ekola spiritual maturity is love of God kwagala kwa Katonda kasita kubanga akunywedde mugwe ojja bigamba ebyo Mukama akozesa
ojja kunyumirwa Mukama tukole. Tukole. Akati ndigenda wali kulaba abaana bo ku street. Tugende. Ojja kunyumirwa na bunyumirwa. Ngokwagala kuli mu. Naye ebyo nga tekulimu yampaka nkozesa. Baba nga gwe baforcinga Mukama nkozesa. Nampaka. Nkozesa oba toyagala. Ate kati ffe waliwo abaveno ne twaniriza abasajja ba Katonda. Leka tukube engalo. Twaniriza omusajja wa Katonda Mukama amukozesezza. Tambudde amawanga. Ayinza mukozesa nenga kapande. Enjogero entuufu gy'oyinza okwanyulamu omusajja wa Katonda. Omusajja wa Mukama atambudde wamu ne Katonda. Owulira nga yawapa statement eyo abamwaniriza. Atambudde wamu nani? Ne Katonda. Eyo statement entuufu. Sijja kumukozesa. Kati Yuda Iscariot bamukozesa. Yatambula wamu ne Mukama. Nedda. Bakozesa mukozesa. Eyo bamukozesa. Bangi Katonda bakozesezza. Kituufu Katonda s'okukozesa. Ni sitaani paka nakati Katonda akyamukozesa. Paka. Acha walabanga omutwe olina munene towulira. Asooka muwaayo ku authority awo. Soko omuntererezemu awo. Okubeka business ako. Aterere mulayi. Asalemu bikwanso na miguwa. Ogenda mu manerenda. Nga bakakuba. Asagala mu bikwanso na biguwa. 10. Ngogena pastor. Gino mizimu gye waffe. Tukube. Byoto bya wakatata ali musamize. Tusabe. Musabango wayo sadda kango okola ki? Ngogena mu bamanerenda. Nga wewola. Ba mu bank. Nga wayo ennyumba. Ngogenda agamba naye kakati kantandike ki? Okuzimba biri mu sente abantu bazimba. Bangule embaawo biki byonna. Okolo ekibanda we kikwata omuliro. Eka tuwebuza ate. Awokerera olutalo lwa mwoyo. Lwa mwoyo kumenya. Mizimu. Leo si Katonda kugolola tumba. Katonda. Bible egamba. Bayagala. Abanenya. He rebukes. Ukiba kyetagamu kakibooko. Akuwa kubanga akwagala. Tayagala omwana gw'oyagala olanga yeemamaaza. Soko muwayo bubiri webo. Tokuba kukutta busi. Omuntu akuba okugunjuula omulaba. Omulaba enkuba gy'akubamu. Naye bali abaliko emizimu n'emisambwa. Atula ku mutwe nga waakuba. Amufuula mu mmotoka n'akwata amatu. Vum n'avuga. Kitegeera. Kakati Mukama nkozesa. Sikugambye nti kale ate gwe mb'olikole. Omanye abantu bakyusa ebigambo. Bajja mugamba ogamba nti Mukama nkozesa okolera sitaani. Oli kusaba sitaani. Bajja bikyusa. Waliwo omukazi ayaza mu inbox ya mukwano wange yadda ngamba. Bw'omune yamugamba ogenda mu family planning n'ogikozesaako n'ovaamu. Omwana agozeeko okuzaala aba wa sitaani. Yagambye Jemiru omwana gwenya wa sitaani. Kituufu. Ate sitaani yazaala ddi. Sitaani agabawo oluzaalo bakubira ebicupu. Abaana birabu kuva eri Katonda. Kakati sitaani talina buyinza kwoyo omwana. Gusabira mwana musabire akule ng'atya Katonda. Akulire mu mikono gya Katonda. Bangi babalimba eyo yamumazeemu amaanyi. Bangi ate aludde n'ekirimbo ky'emyaka nga 8 ku 10. Ali awo yeeraliikirira anti naye omwana yafunamuko obuzibuzibu. Kati yafunamu obuzibu n'ajjukira kye bamugamba. Agamba kituufu. Ono omwana ngenda namuleka mu nnyumba mbule. Ngende. Ndekere sitaani olunna. Ajja kimu omwana we. Kakati kyekimu naffe essaala gy'osaba kisinzira level gy'oliko. Kyebagamba mu quickening spirit Mukama bw'amuduumira akole. Katonda takolera ku biragiro bye ebibyo, gw'okolera ku biragiro bye. Era bwe tuba tusaba tugamba tutya let thy will be what? Be done. Waliwo bagamba let your will gwe my will. Eyiye okwagala kwe kukolebwa. Akale bwe n'ojjamu engoye otambula street ng'oyagala mbu akukole omukakasa. Era yatambula street oswale okoweweko yambale.
Alaga mukama tonswaza. Aliwa. Ate mukama tonswaza. Omulagira. Okozeho ekyo utakuswaza. Nkulabe ngonkozesa. Lero tonswaza. Nagambye ekigambo ekyo n'omusamize Katonda s'omukozesa. Musamize asobola okujjanagana gwe wegendereza olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero wandikomekereza nga naakoma. Naye nga Katonda oluusi amwogerera. Katonda akozesa n'emiti, endogoyi, buli kimu ati wano wansi w'enjuba, wansi w'ensi ne mu ggulu. Bintu byonna byakolebwa ku lulwe. Era bibye tewali kyatasobola kukozesa. Kituufu. N'essimu eyo Katonda asobola okugikozesa. Bulungi nnyo. Oba ogerawo oti n'ekasuka ke ekyawandiikibwa. Eno laba nga y'embeera y'oyitamu yennyini. Bw'otambula oti n'ogwa ku vidiyo eyugira ku mbeera gy'oyitamu akaseera obulamu bwo. Owuliriza n'oyanga otowola okwasera abatakozeseza ssimu abagikozeseza. Ate akubamu abasinga mukkiriza sitaani n'akola ki? N'akozesa amasimu gammwe. So esaala Mukama nkozesa ntuufu okusinziira ku level yo. Kwendi. Era toli kutosaba sitaani tebakulimba. Kati ujoonookoma okuprogressinga mu kusaba mu kunoonya Katonda ojjalaba nti waliwo obwetaavu bw'okuba ng'okola ne Mukama wabula nga takukozesa bukozesa. Katonda tanyumirwa okukozesa kusuula awo. Kituufu. Katonda anyumira nnyo ne mukola wamu naye omulimu eyatandika omulimu mu ggwe mwesuga paka kuki kitegeeza buli lunaku abeera wamu naawe nga mukola kibula abantu. Mubadde balabye balungi nnyo kuba gye twatandikidde nga bwe bagambye kano kabakulu bokka onooba tukategedde ojja kumukubira essimu akunyonyola mu Kristo Yesu. Kale mubeere bulungi ate era mweraba. Ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku channel yaffe eya There is Still Hope. Okusabirwa okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimu gwa Mukama osobola okuyita ku nnamba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'okutufuna ku email tctv74@gmail.com.